Bannayuganda waliwo obunyaguluzi bw'ensimbi y'omusolo obuli mugenda maaso mu Uganda. Era ebintu ebyo togenda biraba ku TV ze Uganda yadde ku radio ze Uganda. Naye bw'oba oyagala okumanya obubbi bw'ensimbi y'omusolo obuli mugenda maaso mu ggwanga Uganda, goberera omukutu gwe bayita Daily Monitor. Genda ku mikutu gya Daily Monitor bw'ogenda okumanya obubbi bw'ensimbi y'omusolo obuli mu ggwanga Uganda. Mu Uganda tulinamu system eri mu money laundering in Uganda. Gavumenti ya Museveni eri mu kunyagulula bannayuganda ng'eyita mu bantu ssekinnoomu era mu bitongole eby'enjawulo. Mubadde mukimanyi nti eddwaliro ly'e Lubowa eryakawemmenta 700 billion shillings emyaka 7 kati egiise, kati bakulaga nti ettaka we ligenda okuzimbibwa ensonga lwaki bayimiriza project eyo ettaka liriko enkaayana. Can you imagine? Gavumenti y'eggwanga Uganda egenda mu parliament netandika okusabayo ensimbi y'omusolo empitirivu mbu bagenda kuzimba ddwaliro nga tebannamanya na ttaka we bagenda dizimba lyani era livaawa era liri mu mikono ki. Nga nange omuntu kennyina agenda okugula ploti futa 3 nsooka kunoonyereza ploti yani eri mu makubo ki. Naye gavumenti ya Uganda 7 years down the road nga bakaspendinga 700 billion shillings. Bakulaga nti bayimiriza project y'e Lubowa nti ettaka kwe bagenda dizimbira likyaliko enkaayana. That is money laundering in Uganda. That is not even corruption. Corruption kagambo katono nnyo, that is safety. Obwo bubbi bunyaguluzi. Obwo bunyaguluzi bwa nsimbi yamu omusolo. Project bannayuganda gye baakakumuntunira mu 700 billion mu myaka 7 tennagwa. Kati sawa zino le batulaga project yayimirira kubanga ettaka liriko enkaayana. Gavumenti namba yetasobola kusooka kunoonyereza kutaka kwegenda kuzimba project ya gavumenti nti liva mu mikono kyera lyani. Can you imagine? Ebyo ebintu togenda bisanga ku radio za CBS, togenda bisanga ku radio za Bukedde, togenda bisanga ku radio za NTV biki ezo program togenda zisanga nga batesa ku ebyo ebintu. Mu mwaka gw'ensimbi 2023-2024 Odreke Rwabwogo bamuyisiza 33 billion shillings mu budget y'eggwanga Uganda ayigiriza bannayuganda okunywa kaawa n'okutumbula omutindo gw'emmwanyi y'eggwanga Uganda ebweru w'eggwanga. 33 billion zaweebwa mutabani wa Museveni mukodomi we Odreke Rwabwogo. Mukaseera kano ke kamu wali omusajja bamuyita Nelson Tugume, simanya ye Nelson Muhumuza, not Tugume, Nelson Muhumuza, ava muntunga mu business money from muntunga mu parliament yamusiriza billioni nkaga to promote the same project gye baweerako Odreke Rwabwogo billioni 33. Omusajja ava muntunga mu bamuwadde billioni nkaga okutumbula omutindo gw'emmwanyi y'eggwanga mu Uganda, emmwanyi y'eggwanga Uganda n'okwongera omutindo ku mmwanyi. Oyo Tugume simanya Nelson Tugume zanalero oba Muhumuza is not the one. Odreke Rwabwogo is behind that man. Ndowooza yanoonyezza engeri gy'ajja okukomerawo in the same face ng'asaba 60 billion to promote the same project ng'ate bamuwa 33 billion in a year, in a financial year 2023-2024 nga tezina tezaakola n'asalawo abeeko gw'ateekayo face mpya. That is money laundering. Obwo bubbi bwa nsimbi yamu w'omusolo. That cannot be corruption. Corruption is just a simple word. Corruption kagambo bugambo just basiigako muzigo. That is money laundering of taxpayers' money. Obwo bunyaguluzi bukumpanya bubbi bw'ensimbi y'omusolo. Can you imagine? Kati sawa zino bakulaga nti Mike Mukula ali mu parliament ayagala parliament emubeiringe out ku pharmaceutical industry ye. Kubanga akola ebintu tebitambula biri mu factory bifiiriddemu, so kati akoze rosi factory yegenda kuggalawo era ayagala parliament government emubeiringe out. Mike Mukula oyo mumanyi bulungi nnyo sente z'omusolo zabbye ne corruption scandals zabaddemu. Mike Mukula ayagala government emuwe billions and billions of money to bail his company. Ekola ebintu by'omu malwaliro, medical facilities zifiiridde mu factory ye mbute zirina bazigula, yakoze rosi company egenda kuggalawo. But amalwaliro mu Uganda tegali mu bikozesebwa. Lwaki takwata ebintu ebyo n'abispendinga mu malwaliro g'eggwanga Uganda ne bamusasulira ekintu kyakoze?
Amalwaliro ga Kiruddu Mulago Mbalala Rifalo Gulu Rifalo tebalina bikozesebwa ye ina factory ekola ebikozesebwa biri wali bifiiriddemu lwaki tasaasanya bintu ebyo malwaliro ga government ne bakwata billions of money ezo ze bagenda omuwanta bailing out losses nga basasulira ebintu ebikoze ebigenze malwaliro ga abantu bye bakozesezza. That is money laundering. It cannot even be corruption. Weka nganti eggwanga Uganda esente ziyita mu faces ezenjawulo muwulira loko muwulira peneti muwulira simanya mayimke mukula kumbe Museveni and his family they are the one behind those people be bali mukunyagulula eggwanga Uganda. That is money laundering. It cannot be corruption. That cannot be corruption. Bana Uganda bine bitu mwina mugenda biraba gwoliye yokaba nusu 10 oliye yokaba mutwalo guza mwana ku ssomero oliye yokaba nusu 10 zigula binyebwa byakulya but the government is really squeezing you ekubba kiro na misana. These people bali mukunyagulula bana Uganda bali mukunyagulula gwanga Uganda ne Mulaba poor service delivery in Uganda. Weka nganti omuntu omu atwala sente zigenda okuyamba 45 million Ugandans nengo omuntu omu Odreker Wabogo yazitutte. Odreker Wabogo is the one is the one behind that man Nelson Muhumuza in Ntungamo district ayawereddwa billion nkaaga okupromotinga coffee n'okwongerako omutindo and the same Wabogo has given it 33 billion in a year 2023-2024 budget. Promoting the same project and the same project ekomyo mu parliament bajiwe million nkaaga era bazijiwadde. Really? Ekyo kiri mu ggwanga. What kind of a country is Uganda? Really, seriously? That is money laundering. It cannot even be corruption. Obwo bubbi bunyaguluzi buli super. Bino bana Uganda temuyina mugenda biraba. Teri agenda na bibagamba. Ebyo byonsonga kibagala abamawulire tebabiyingira. They don't want to expose them. They are busy stealing everything in Uganda. They are busy destroying the country. And bali mukuja jeje muli, hey, we want NRM okubukala mu bantu. Really, like, seriously? What kind of nonsense is this really going on in Uganda? And Ugandans are keeping quiet. Ugandans, you have to wake up to fight for your country. This is really too much. This is money laundering, theft. It cannot even be corruption. One person to steal. Dwalilo lye Lubowa bali biddeko mudidi gwensimbi ogutoko mu kakati balaba they don't even give accountability. Prime Minister yavayo n'agamba Dwalilo lye Lubowa katuli ku bitundu nkaaga mu 5 ku buli 10 tubulayo ebitundu 3 okumaliriza omulimu. And the same minister, the same John Lusa Achenge, Minister of Health, yazze mu kakiiko ka parliament aka health n'abagamba Dwalilo lye Lubowa tuli ku bitundu 3 mu 5. Ninga Prime Minister yagamba parliament bali ku bitundu nkaaga mu 5 kitegeza babulayo katono nnyo Dwalilo ligwe ndoza balizimba wansi mu ttaka. And the minister bwe bazenga bamukaza kuwa budget ku Dwalilo lye Lubowa yabagambe tuli ku bitundu 3 mu 5 buli omu awakikye. Prime Minister ayogera bibye, General Sachenga ayogera bibye. They don't know even when the money goes. Tebamanyi. They don't know. That's why they don't even have anything to explain to the public. Just babirawo sente batekawo ki project kunyagululirako nsimbi ya muyi wa musolo. And Ugandans, we are busy. Sente zibibwa mu Bank of Uganda, billions and billions nezigenda, and the country remains normal. Ugandans, when are you going to stand and start focusing on the issue of your country? Ugandans, dirwe mugenda okuyimirira mu feeyo ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe. Really temukuoyo kolereranga obwerere. Odreker Wabogo said that we have to be slaves, we have to be servants for them. They are princes, queens and kings. We have to work for them. That's what we are doing. We are here looting in slavery. No one cares. But they are stealing everything. Now they are about to steal our kidneys and lungs and what and fishes from us. Because they have squeezed that to the extent that they are now milking blood in us. Nothing left for us. Nothing.